omwaka oguwedde ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa badminton wano mu ggwanga ekya Uganda Badminton Association kyayolesa obukugu obwa waggulu mu kuteekateeka empaka okuli eza All Africa Badminton Championship zino nga zeetabwamu amawanga agawerako okuva wano ku lukalu lwa Africa n'eza International Para Badminton Championship mu kiseera ekizibu ennyo eky'obulwadde obwa COVID-19. Olw'enteekateeka ennungi eno ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno ku lukalu lwa Africa kironze Uganda okuteekateeka empaka eza Thomas Cup zino nga zigenda kutegekebwa ku kisaawe ekya Lugogo Indo Stadium. Simon Mugabi ono nga yakulira emirimu mu Uganda Badminton Association yagamba empaka zino zigenda kubeerawo okuva nga 13 okutuuka nga 2 omwezi ogujja. Buli ka stage konna akali ekitongole kya Ministry of Health kekateekawo nga government okulaba nti tukagoberera twakagoberera ne BW tukateekawo twakola ki kati ebintu ebyo byonna tubika abamu balaba nti tulina obusobozi obukola ki obutegeka empaka zino kati ga Uganda ku mutendo bwogamba nti okutegeka empaka eri ku mutendo gwa waggulu nnyo. Amawanga mukaaga ge gagenda okwetaba mu mpaka zino era Uganda egenda kukiikirirwa bannabyamizannyo 12 nga 6 basajja nga n'omukaaga bakyala. Uganda weeri yetegese bulungi kubanga tenaba kuwumula okuva last year ekimanyi tournament zijja wano era ebadde traininga tulina abazannya bali ebweru mu kampu ne tubeera n'abazannya bali wano abali mu training kati nga Uganda tuli beetegefu okulaba nti tournament zino zijja mu maaso tujja kukola ki tujja kubanga tuzizanya bulungi. Empaka zino zakusunsulamu abagenda okwetaba mu z'ensi yonna ezigenda okutegekebwa Thailand omwaka guno. Atambudde ag'ekiro ky'olunaku olwa